Kadama TV tugenda kubanga tutunuulira ensonga lwaki abantu oba bakadaama ne bassekadaama baweereza ebintu e Uganda okuviira ddala mu 2019, 2020, 2021, 2022 ebintu byabwe bye bashippinga tebituukanga Uganda. Ensonga lwaki ebintu bino tebituuka. Tugenda kubeera nga tweyongera okutunuulira ensonga eyo naye katusooke tuwulize n'okukyajogerako. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mugamba mutya baganda bange. Kaneno nkakoledde abantu abeefula nti mutambuza emigugu okugijja e Dubai ne mugitwala e Uganda. Kituufu sirumba batuufu naye nnombamu abafere ababbi abaana abato, ababbi abaana ab'obuwala, ababbi baganda baffe abafuna ssente mu kukakalukana n'emmaali yaabwe. Omwana akwesiga n'emmaali ya bukadde 6, bukadde 3, akutte TV ya kakadde kamu n'ekitundu, agikuwadde ogitwala e Uganda. Otuuka e Uganda otandika omubuzaabuza nti ate ebintu babikwatidde nakawa, ate biki. Nina ekifaananyi ky'omwami oyo omusajja omukulu, omusajja omusiraamu aswaza n'eddiini yaffe. Yabba ebintu bya muganda wange ebalirwamu obukadde 6. Omusajja oyo mpulidde abaana bangi abaze mu inbox yange nga bangamba nti nuupu oyo omusajja nange yanziba, oyo omusajja nange yanziba. Baganda bange tulina okulwanisa abo abasajja abeeyita ba agenti abatambuza emigugu okugijja e Dubai nga bagitwala Uganda ate nga babba maali y'abaganda baffe. Abaana ssente bazifunira mu bugubi, abaana bayita mu kubonaabona okufuna obusente. Naye n'oddira ssente z'omwana akuwadde ssente ezigenda obitwala, akusasudde ssente zonna z'omusabye nti ennyonyi zeekusabye oba abiyisa ku mazzi emmeeri byekusabye, aye ne mukwata emmaali y'abaana abo nawe ne mugibba ne mutandika okubabuzaabuza nti ebintu babikwatidde nakawa, ebintu babikwatidde luddawa. Baganda bange mwenna abali mu muze gw'okubba abaana Abannayuganda nga muli ba agenti mubajja Uganda ne mubayita wano nti mugenda bafunira mirimu. Oba si tune mubbe emmaali yaabwe tugenda bbeera nga tubalwanisa. Era buli gwe tufuna ekifaananyi kye tugenda bbeera nga tukwanika eri ensi tubeere nga tukulabisa. Kuba baganda baffe ffe tulina okwerwanirira ate ffe tulina okutereeza ebyo ebintu. Bano abaana b'ensi endala bakola ne bizinesi. Omuntu n'abeera mu nsi n'amugamba nti leeta sipeeya w'emmotoka leeta ino leeta tekirina akiweereza bulungi era n'afunako. Naye ffe wano tetusobola kukola bizinesi ng'ezo lwa nsonga nti abantu be tuweekuba nabo okubeera nga tuyingira bizinesi ng'ezo babbi. Ate ffe nnyini ffe tulina okubeera nga tulwanisa ogwo omuze okubeera nga gukoma. Kuba baganda bange omusajja oyo gwe mulaba akafuna amawulire mu inbox yange nti yakabba abaana 3. Emmaali ya muganda wange katooka ne bakayita kasi ya emmaali ya erimu obukadde 6. Omwana omulala yali atisse ebintu bya miliyoni 2. Omwana omulala yali atisse ebintu bya bukadde 3. Oyo omusajja babuzaabuza nti babikwatidde nakawa kati bali myaka egi. Ate okusoomoozebwa era okundeetedde okukola eno vidiyo okubeera nga tumulabisa nti sibeeyo bokka baakyabba. Right now ali Uganda nini kakati era sitiro alina baafera nga akozesa ba agenti be yaleka wano Dubai okubeera nga bafera abaana nti batambuza migugu. Baganda bange nga tonnakwata busente bukubeera ng'ogula ebintu nti babitwale Uganda olw'okuba ino olaba bya layisi. Sooka weegendereza ani agenda obikutambuliza. Kuba baganda bange ssente za wano omuntu okubba obukadde 6, omuntu okubba kakabeere kakadde aba akubbye. Zino ssente abaana baziyita mu kubonaabona. Zino ssente abaana bazifuna nga bataddeyo obulamu bwabwe. Kati mwabeefula ba agent simanya mutambuza migugu, simanya muleeta wano baana, simanya tugenda balwanisa okubeera nga tumalawo empulunguse ezireetedde okubeera nga tuvumaganya ekifaananyi kyaffe nga Bannayuganda. Mwebeere. Jogereko naawe Kadama TV because ensonga nyingi otera kubeera ng'ozoogerako n'oyamba abaana. Otuyambe mu sayidi y'ezikago. Tulina Abannayuganda wano mu Saudi Arabia bakikanga kago z'abaana zikonteyina. Naye tetumanyi bizibu ki bye babeera nabyo. Baana baatika ebintu kuva mu 2020 paka mu 2022 tutuuse 2022. Bintu tebituukanga waka naye tusasulanga buli kimu. Nawe tetumanyi lwaki bantu bano tebayimirira ku mazima ne batugamba kiki kigenda mu maaso ku bintu byaffe. Nze njogere wano bintu byange nawaayo mwezi gwali gwa 3 nensasula ne ssente ne rapingi ne transport. Naye paka kati bintu tebinaba kutuuka. Aba 2020 bintu tebinaba kutuuka. Naye bantu abo tebabangayo ne batugamba amazima. Kiba kirungi batuganda amazima nga kubivaako ebintu byaffe tubiveeko. Bayogera amazima naye tetumanyi kigenda mu maaso. Bagamba ekonteyina baagikwatira Uganda batyena pawa mu revenue mwezi gw'omusanvu. Ekonteyina ya 2020.
mwezi gw'omusanvu last year. Kati ne batandika ne batulaga zi video ne bagamba bantu bawaayo mwezi kutandikira mwezi gw'okubiri gw'okusatu bintu bikyali eno Saudi Arabia Jeddah. Ne balyoka ne batulaga videos that bintu babitise mu zikonteyina anytime bigenda kutandika okutambula. Ne bagulawo gurupu katono ne bagamba ebintu biri Mombasa. Naye omuntu atugamba y'omulala bamuyita Zaamu. Naye bali babatwala ebintu by'abaana tebayogerangako tebatugambangako kyonna kigenda mu maaso. Kati Kadama TV njogedde naawe at least mutubeereko bintu bye tuteekamu sente nyingi nnyo ng'abantu bano tebasobola okukola mirimu gyabwe okuyamba abaana Uganda banaabwe bali mu Saudi. Baleke emirimu egyo gibeere abasobola bagikole. Kiba kibi nnyo baana almost I can say oba bali 10,000 very many ekusindikira n'ezi containers ennyini ojja kuziraba. Nawe tetumanyi kituufu kyeki bannayuganda bannaffe naye bye bakola tebituwa amaanyi n'akamu tebituwa amaanyi. Kadama TV mutuyambeko muteekeko ebintu byo ku announcement abasajja abatika ebintu bya Saudi babeere serious n'emirimu gye bakolera abaana. Tubeesiga kiba kirungi naye batulaze amazima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakasoma balungi. Okusooka twebaza okuba nti namukkiriza ne mutwesiga. Weewaawo wabaawo ebibaawo mu bizinesi bibaawo. Tusaba Allah asaasire erekeraawo okubaawo. Konteyina ezebbiri ze mulaba eno esooka eringa enzigule oba enzigule mwe muli ebintu byaffe. Ebintu bino byetuze twogerako atugamba nti abatwala ebintu April, May, June, July, August paka olwaleero zi konteyina zino bbiri eyo enzigule eyo ne konteyina girinanidde nga muziraba zombi eza orange eno tugenda bujjuza essaawa zino era zisimbule insha allahu taala. Tusaba eddwa zammwe zeetagisa nnyo wadde sente muba muzituwadde eddwa essaala zammwe ziba nkulu nnyo kubanga ne bwoba omaze okuzaala omwana era omusabira ate Katonda akusaasira omukuze bulungi so nga kikyandibadde nti omuzaala biwedde olwoba otandika butandisi. Kwa baganda bange omusajja oyo gwe mulaba akafuna amawulire mu inbox yange nti yakabba abaana 3 emaali ya muganda wange katooka ne bakayita kasi ya emaali erimu obukadde 6. Omwana omulala yali atisse ebintu bya miliyoni 2. Omwana omulala yali atisse ebintu bya bukadde 3. Oyo omusajja babuzaabuza nti babikwatidde nakawa kati bali myaka egi ate okusoomoozebwa era okundeetedde okukola eno video okubeera nga tumulabisa nti si beewo bokka baakyabba. Right now ali Uganda nini kakati era sitiro alina baafera ng'akozesa ba agenti be yaleka wano Dubai okubeera nga bafera abaana nti batambuza migugu. Baganda bange nga tonnakwata busente bukubeera ng'ogula ebintu nti babitwale Uganda olwokuba ino olaba bya layisi. Sooka weegendereza ani agenda obikutambuliza. Kwa baganda bange sente za wano omuntu okubba obukadde 6, omuntu okubba kakabeere kakadde aba akubbye. Zino sente abaana baziyita mu kubonaabona. Zino sente abaana bazifuna nga bataddeyo obulamu bwabwe. Kati mwabeefula ba agent simanya mutambuza migugu simanya muleta wano baana simanya tugenda balwanisa okubeera nga tumalawo empulunguse ezireetedde okubeera nga tuvumaganya ekifaananyi kyaffe nga bannayuganda. Mwebeere.